nako okweraliikirira wale kinene Yesu yandako omukwano abange sidda mu nnaku nako okweraliikirira wale kinene Yesu yandako omukwano sidda mu nnaku nako okweraliikirira wale kinene Yesu yandako omukwano maama sidda mu nnaku nako okumpita omulogonzo omusaayi gwa Yesu gwanaaza gwamala sidda mu nnaku nako okweraliikirira wale kinene Yesu yandako omukwano sidda mu nnaku nako okumpita omusezi wale kinene saagala nze kunziza amabega sidda mu nnaku nako okweraliikirira wale kinene Yesu yandako omukwano njagala bigambo by'amaanyi njagala bigambo bya Okay, mwenna abali mu kulaba tubeebaza tubasaamu ekitiibwa ntugaba Mukama yeebazibwe Samike gegange era nga bulijjo tekikyukangako Roland Sseruyima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu okifuna ku time eno tuli Kabowa mu Kafunda gye twaze okulaba nga tukola charity yaffe bujo gye mbagambako tubeebaza mwenna abatuyambyeko abantu bafunye engoye bafunye engato abawala abafunye sanitary pads abakadde mugenda mubalaba abali obi bafunye emmere tugaba tubatambulamu mu famire zaabwe ez'enjawulo so tubeebaza mwenna abatuyambyeko okulaba nga kino kituukiridde nga twabadde tukyagala. Nebaza abantu bonna ba members bonna okusingira ddala aba Unique Media WhatsApp group mwebale nnyo mwebalire ddala Esther omukyala Esther omwami Lawrence Priscilla omwami omukyala Stella mwenna Goreti mwebale nnyo lwaki mbogedde abo be bantu abatuyambyeko okumobilizinga ekintu kino nsuubira abantu basiimye era nsuubira Mukama agenda kuba ate awo omukisa buli oyo yenna eyabaako kyawaayo. Okuwaayo kuno tekutegeeza nti tuba tulina bingi nedda. Okuwaayo kiba mu mutima okubeera nga akatono koyina osobola okukashiyalingako n'omuntu so that kitegeeza ne woofuna ebingi osobola okubeera nga tobishalinga n'omuntu nga wolaba emabega wonna bakyafuna bintu. Mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi ba Unique Media mwenna nze Roland Sseruyima nze admin wa Unique Media naye ate ku lwa charity eno gye tukoze olwaleero nga bwe mulaba ebiri emabega wange eno abantu bafune basobodde okufuna buli kimu ebintu ebyenjawulo nga bwe mwatuweereza abantu abali mu nsi ez'enjawulo donation zammwe zonna ze mwakoze abantu ba administrators group abali ku administrators group mwenna mwasobodde okumobilizinga nga bwe mobilizinga leero nange nsazeewo ndabikeko mu kamera nsobole okutuusa okwebaza kwange gye muli tweyanzizza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo temujjanga okwo n'olulala projects nga bweziti bwe zijjanga bweziti nga gye tuli tugezeeko nnyo okulaba nti tuzeenyigiramu tutuuse omukono gwa Katonda eri abo abatalina tweyanziza tweyanzeege mwenna nga bwe muli tweyanziza tweyanzeege abantu mubalaba amaka ag'enjawulo tuli eno mu Kafunda bayitayo mu Kafunda tosobola kukikkiriza kye tusanze wano naye abantu basanyufu Mukama akoze kyotalabanga wano kitutte ebbanga naye tugezezzaako okulaba nga kivaayo nga bwe kiteekeddwa okuvaayo. Njagala mpite Josh Teke bamuta Josh Teke Sava bulijjo mumulaba mbulango. Josh muganda wange jangu kwata wano osibye otya Josh jendi sebo ogamba otamisa Roland jendi taata ye sebo obuwanyi sitole ki awatali kasana leero abantu nange tebatera kundaba kati nga naye batatera kulaba leero kabatulabeko ye sebo Josh yes sebo charity eno gye tukoze olwaleero ye sebo tulina abantu ab'enjawulo aba contributinze ye sebo mulimu abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo ye sebo mulimu ba sponsor baffe nga naabe mwoli ye sebo mulimu abantu specifically abali ku WhatsApp group ya Unique Media ye sebo nsaba obeebaze abalabi abatulaba eyo nebaza buli omu yenna asobodde okutucontributingirako naddala ku eno project eno n'okusingira ddala abali mu WhatsApp group ya Unique Media mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.
So, how are you? I'm fine, my friend. What is your name? My name is Nicholas Otieno. Yeah. How has the charity helped you today? I've seen this charity. It has helped. We are many, and at right now, I'm seeing that things are not finished. They are continuing to divide among each other. Me myself, I have got 2 shoes, which are really helped me, and I'm seeing that the children, girl children and boy children, everybody has got his or her item. Most of the girls, I've seen that items have been given to them. Yeah. So, those things that we have brought here today, Yeah. they have been given by the different people out there. Some of them are abroad, others are within. They have contributed. Kindly thank them for us. Thank you a lot. Thank you a lot for those people who have really shared the items with us here, because you have really saved several people. In fact, women and children, we have really helped them. As you have seen, there are many, and some of them are already gone, and they are both satisfied. Thank you, and thank you a lot. If you can assist in another chance like that one, God help you. As for me, I've just said that God to bless you abundantly. The organization that has come here today is called Unique Media. Unique Media. Yes. Okay. So, do you have anything you want to say to them? I want to say to the Unique Media that the way they are doing their work, they must be professional in their work, because I've seen no cause around. Everybody has gone saying thank you, and everybody is satisfied. And everybody is happy. Yeah, they're wishing only to you to come again. Yes, as you can see, even as men, we are satisfied. Kakati wano wendi ndi n'omu ku bantu abalina kye bafunye mu charity eno. Sebo gye bali. Kale sebo. Nawe gye bakasebo. Amannya gwani. Amannya nze Alekasanke. Naye ndi mulokole mu mutima. Amiina. Nalokoka bw'olala Kristo kyekitangaala. Mukama waffe yebasibe. Haleluya. Amiina. Amen. Ebintu by'ofunye leero bikyusiza ku mbeera zo. Mu bulamu bwange mbadde sirina ngoye. Bamwe mwami ono atwetedde engoye n'engatto. N'ogenda n'amatabale bali ape. Waliwo abantu ab'enjawulo abawaddeyo ebintu bino bye tuleese olwaleero. Yesebo. Abamu bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Yesebo. Basobodde okuwaayo okukola omulimu ogwo Mukama gw'abatumye. Olina bugambo ki gye bali? Obugambo bwe mbawa baresaba bajje eri Mukama. Amiina. Kristo ye Mukama waffe. Ate charity brilliant form. Isn't it? It is. Bannange badesa omwami oyo musajja muntu w'abantu. Olaba tuwadde ku bugoye bwanyu. Engalo ebadde ennuma, ampadde emitwalo 2 bagenda gikolako. Ampadde ne sabbuuni, ampadde n'engoye. Abatulaba omwami ono twamusanze wano. Engalo yabaaki? Yali alala ntunuka. Yiino. Bamanga bagenda bagikoleko. Ebanja emitwalo 2. Era zimpadde nangenda ku ddwaliro. Lwe tuddamu okulaba ejja kuba ewonye. Musawo wali eri. Amiina. Tweyanziza taata. Hallelujah. In the name of Jesus Christ.
sagala nze kunziza amabega sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omugwanyi njagala bigambo by'amaanyi njagala bigambo bya ssuubi njagala bigambo bya sente nakoowa nakoowe abange mujje mundabe abaali bampita omulwadde mujje mundabe mujje mundabe abaali bampita omugumba mujje mundabe mbayita mujje mundabe abaali bampita omwavu mujje mundabe nze ndikeeke ku mbaga kati nafunye n'erinnya wale kinene mpunya lupiya tokwata ku ttama nze bw'olaba nali muzibe kakati ndaba wuliriza akayimba kaako sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano abange sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano maama sidda munaku nakoowa okumpita omulogonzo omusaayi gwa yesu gwanaaza gwamala sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano sidda munaku nakoowa okumpita omusezi wale kinene saagala nze kunziza amabega sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano abange yesu lyekkubo ani yandijunya abaloga abalaga essanyu bambale ku ssuuti abantu balabye abafa kati tebaagala kumanya gwe ne bw'okaaba amasiga abantu nayanziza basebo nabanyabo neyanzeege amanya gange nze Kasande Saara nebaza ku lw'ebintu byenfunye olunaku lwaleero bye munsanyusiza nfunye engoye nfunye engato nfunye sabbuuni omunyu muceere sukaali bijanjaaro kawunga muceere bannange ndi musanyufu nnyo mukama abawa omukisa toyanziza nnyo nze ndi mukyala abeera wano ku kyaki musumba n'abasumba yandabirira wano wembeera wensula yatulabirira bambi atulabiridde bulungi tokwatibwanga ekikemo neweerabira yesu weyakujja mu bulumi ngozze ku mulembe sitaani takema notandika ovuma oyo yakujja ku kkubo ng'ogudde mu lukonko nze abantu mbalabye katonda bw'aba tannakujjukira tebakuyita ddiya tebaagala nnaku tebaagala bucaafu wala tebakuuta nsiro baagala kiwedde nze abantu mbalabye bw'obeera tonnafumbirwa tebakusaba mbaga bw'omala ofuna agula enkoko n'akugulira engatta akukubya ekizigo nga bakusaba obufumbo byakusanga olaba baakugamba kankukwatireko ng'osala ekkubo nga yeeyita akuyamba mugambe erirabe nze gw'olaba nali muzibe kaakati ndaba bwakunyiiza ajjayo oluzungu omugambe sorry eti kamas always it bonizi muyimbira akayimba maama sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano abange sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano sidda munaku nakoowa okweraliikirira wale kinene yesu yandaga omukwano maama sidda munaku nakoowa okumpita omulogonzi amanya gange nze tumwebaze Jason team Unique Media. We want to extend our gratitude to people who have contributed to this charity work that we've done today. Today we've left people of Chitebi deep there in the slums very happy and excited with lots of stuff, sanitary towels, clothes, soap, foodstuffs, a lot. Even a lot, especially for the girl child, and people are extremely happy. But this, we didn't do it alone. It was with so many people out there who want to give. So it was a collection. It was a collection, and our duty was to deliver to the people who are in need. So we are grateful. Thank you so much. And anytime we will reach out to you, please be there for us. Thank you so much.
sitaani tumulinnyeko Yesu yafuga kuba enduulu kiseera kyakola abakumalamu amaanyi basse ku bbali bafeeko ebigezo weebiri abalabe weebali gwe bayiteko buyisi songa mbele mambo mingi watasema lakini watachoka Yesu wetu ni mkubwa sana ababakuvuma abakujerega basula bweyogerere bamagambo ogenda kufuna bonna bakulabe nga waleti nnene Yesu akola oyakulemesa okusaba kuzze mu ddogo muveeko takuza munnako mugambe nze nali muzibe kakati ndaba dijja sula yakayimba sidda munnako nako okweraliikirira waleti nnene Yesu yandaga omukwano abange sidda munnako nako okweraliikirira waleti nnene Yesu yandaga omukwano sidda munnako nako okweraliikirira waleti nnene Yesu yandaga omukwano maama sidda munnako tweyanziza nnyo bannaye tweyanzeege era tubeebaza Mukama abawa omukisa nange ndi mukadde abeera wano ku kyaki era atalina wakulaga wonna oba munaafunira we munteeka nange ne munfunira akayumba mwensula naye nsula wano ewa Mukama era mwebaza yeyamponya nali nnuma amagulu naye kati amagulu gaawona. Nze nfunye sukaali, nfunye obuwunga, nfunye butto, nfunye ebijanjaalo byonna mbifunye nenfuna ne sabbuuni n'omuceere ngufunye n'engoye nzifunye sikaati 2 kaakati ndowooza mbayimbiremuko akayimba tuzukuke tuzukuke emirimu tugikole tuve mutulo tweweyo sadaka z'okumwebaza tufube nga twerowoza loozi lwa leero okufa tukulire mu mpisa ze tusubire okujja kwe tubeere nga bamazima bukusa bwonna bugwewo Katonda manye eby'omunda n'ebirowoozo byenkanya twakenga omusana gwe amulise kubo lyaffe nga bwatuwa ebyaffe byonna tusanyuke tumwebaze tuzukuke tumwebaze awamu n'ababe bonna abayimba amatendo ge mu ggulu ne mu nsi zonna tuzukuke tuzukuse atuwe omwoyo waffe nga bwatuwa obunyikivu tuweereze nga Katonda. Mwebale nnyo bassebo, mwebale olunaku luno Mukama abawe omukisa era abakulembere. Amiina.